Sorry, what is it? Chino. Chinawana, so the water chino. Dini ya mlema. Tony. Maloksa. Nakusoma mwezi 28 omwezi ogwa January 2026 ku lw'omukaaga abalooya bebayita abakemongesi Kenyan Company Advocates nga bakola kulwa Kibuule bateeka omusango wano ogw'okubala obululu nga bayita mu system ya kooti era nga looya omukujjukuju afaayo kugenda mu maaso sisitimu nagituukamu nenkakasa nti bampaabidde nawukeeza Nawankya ku lwokubiri kubanga lumande lwali lunaku si lwa kukola olwokubiri nakeera wano nga ngezaako okumanya omusango baguwadde lunaku ki era bansaavingadde era nasobola bulungi nnyo okufuna ku mpapula ningena neteekateeka ntekemu okwewozaako okwange nga webansaavinga omusango babadde baguwadde lunaku lwaleero ku ssaawa 5 era zigenza okuwera ssaawa 5 nga ndi wano nga neteeseteese n'okwewozaako okwange naye nga ninze bansaavinge n'okunsaavinga ssaawa 5 ziweze nga bampaabira tebalabikako ssaawa 6 ziweze nga bampaabira tebalabikako ninga mwekitiibwa omulamuzi wano waliwo omusango gubampaabira nangamba guguno ngulaba wano mu system gwe ssaawa 5 6 naye bakusaavinze nga siraba affidavit of service nembeera wa mazima eri kooti nenjigamba tebannansavinga naye nga vigilant person, vigilant advocate era omuntu yenna alina okubeera nga afaayo kubigenda mu maaso ndi wano bambuulire banvunaana ki saagala omusango guno gugende mu maaso bajje wano bakulimbe nti bansavinze nga tebansavinze omulamuzi n'agamba tulindeko ku ssaawa 7 omusana ngamba komawo wano ku ssaawa 8 n'ekitundu nondowooza ensala yange nja kuba ngimaze ku ssaawa 8 n'ekitundu mbadde butoola mu kooti omusana ngamba ensala eno ngenda gibaweereza via ekimis via email mujja gifuna era kati nze ngirinze naye nga mwenna mulabye bulungi nti yampabira talabiseeko looya w'ekyomwongesi yazze wano nadduka emisinde olwandabyeko yayingiddeko wano kati mu kooti olwandabye nga wendi ne badduka abasajja bakiwulo babadde wano ne badduka simanyi kiddala kye banvunaana abasajja bano ne basinga obululu obusoba mu 13 ate nga babba ne bayiwamu ukimanyi bulungi bagenze ne kakikoke by'okulonda ne bamenya box bagezeeko okuyiwamu ebyo nti bibalemesa neera abasajja bakyannemeddeko ndowooza kati banaatwala bulamu bwange nengenda batayiza paka ku ssaawa esembayo nina okulwanirira obuwanguzi bwa bannamukono north okugagambulako omusajja oyo bamukoowa agende ewalala nekikwatagana mukono north abyesomye mu mateeka omuntu bwowaawa omusango notajja mu kooti mu ssaawa ze bakuwadde n'obudde bwe bakuwadde amateeka gali very clear era omulamuzi obeera ne beetu erigoba omusango ng'okozesa logiki yo kiyinza ku ebyo bye bawaabye naye mwe mulina mukimanyi bulungi nti obululu bwe namusinga ono bululimu busukka ne mu 13 kyokka amateeka gagamba obululu bwa 50 tebansaavinze tewaliwo obujulizi bwonna nti bansaavinze teri mulamuzi yenna asobola kugenda mu maaso n'ansingisa musango
wana nasingisa akakiiko ebyokulonda omusango nti nno gubasinze mulete obubookisi tububale tekisoboka. Ninze ensala mu mbeera yonna nayo ngigatteko kwebyo ngenze nga mukuba kulwagenda mu full time tugenze mu extra time tugenze kati mu penalty kati oba nyongerawo simanyi ndoza nanoonya kubanga ennaku zino mpulira bantiisatiisa nti balina okufaafagana nange n'obulamu bwe kyonna ekijja kijje ndiredde ku kyo.